Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale kulamusako yonna gy'osinzira okutulabira gwali ku mukutu gwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda ate naawe ali emitala w'amayanja we bali kutugoberera. Mukama tukwebaza kuba ng'oli mulungi kitiibwa kyo n'amatendo. Mwoyo omutukuvu yongere okutuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina era amina ddala. Nakuba leero tutandise n'omusumba Jessica Kayanja nga ye mukyala wa Musumba Robert Kayanja okuva ku Miracle Center Cathedral nga be basumba Mukama be yakwasa ekkanisa eyo. Kakati avuddeyo neyennyamira era n'asekerera abo bonna abavaayo nga balowooza nti basobola obbateeka wansi nga babatemako babasalako omugambo basibako amatu g'embuzi okuba nga babaliisa engo. Asekeredde abo bonna abagamba nti abasiyazi be babateekamu ssente awo bonna we batuuse kye bali mbu olwaleero mbu waliwo abatambuza omugambo bagusibako ebigere n'amatu ne batandika okuba nga bagutambuza eggwanga lyonna ne bagufulumya ne mitala w'amayanja omugambo ogugamba nti bwabo kye bali olwaleero nga mmwe muyimba manyi tulina akayimba kino kyendi abadde Katonda neyo gye ŋŋenda alibeera oyo. Mbu kaakati mbu mulimu abamu abasala omugambo mbu ekyo kye bali mbu babadde basiyazi era bataddemu omusimbi. Olutalo oba luliggwa ddi Mukama Katonda gwamanyi. Kansooke nkuwe Jessica Kayanja omanyi ye talya mu ntama. Mukazi neketete tomunyigira mutooke agambye oba oli tasobola baddamu omwami nze nja baddamu. Manyi waliwo abakwata single handed omu nasooka abeekwatiramu bonna ababakola ki ababacojja. Omwami yayika ebigambo talina yafuna omukyala spokeswoman ajja basikuizinga. Kansooke nkuwe Musumba Jessica Kayanja ng'ayongera okuba ng'ate yennyamira olw'abo bonna abatambuza omugambo ababasalako nti kye bali mutabadde Kristo babadde basiyazi be babateekamu ssente. Dakiika zijja kubeera 3 nkomewo tweyongere. Batugamba nti abasiyazi be batufandinga. They told us that the gay community is one that is called Nti be batuwa essente. the gays are funding us. Waliwo eyavaayo n'agamba abo Somebody came out and said those people balina baddoona. have donors. Baga Musumba vaayo kakati nno nze nvuddeyo The njogedde. pastor come out, so I've come out to Kakati speak. nze njogedde. Now I've spoken. Mwoyo wa Mukama Spirit of the Lord, yatuwa ospeedi. the one who gives us speed, Yatuwa obwangu. gives us speed. Yatuwa obwangu. He gives us speed. Yatuwa He's the obwangu. one who gives us speed. Abatalina mwoyo mutukuvu bagenda kutandika okugeya. Those who have no Holy Spirit to begin to backbite. Abatamanyi kusaba bagenda kutandika okugeya. Those who don't know how to pray will begin to Kubanga backbite. omwoyo wa Mukama bw'ajja Because when the Spirit of the Lord comes, wabeerawo obwangu obuleetera okuyisa. there is not the Spirit that causes an overtaking. Ate nno ye yeeraliikirira bafanda anaatera The one okweraliikirira. who is worried about funders is about Kubanga to worry. tatumanyi na They bulungi. don't know us very well. Tatumanyi na bulungi. They don't know us very well. What are you talking about? What are you talking about? Chicho ogamba. Bwe banga bakyakaaba If they're still crying, ku kano ke bakulabako the little thing they see about you, bagenda kwewuunya. they're going to be surprised. Bagenda kwewuunya. They'll be amazed. Omwoyo wa Mukama When wakukkako. the Spirit of the Lord comes upon you, Wabeerawo okuyisa. there is an overtaking. Wabeerawo okuyisa. There is an overtaking. Era kyova olaba That's why you see ng'empiiga mbi nnyo. strife is so bad. Kubanga bwe weesimba mu muntu Katonda gw'awadde If sipiidi you strive against someone whom God has given speed, n'olowooza nti agenda kukeerewa, and you think it's going to be delayed, weeteeka mu buzibu bwo. putting yourself in trouble, Omuntu Katonda gw'awadde sipiidi, the person that God has given speed, Eriya Elijah, bwe yayambala obwangu bwa when Katonda, he put on the speed of the Lord, tewali kigaali kyali kisobola mukeereya. there's no chariot that was able to delay him. Yafuna ebiwawaatiro eby'omwoyo. He got spiritual wings, Ekigaali kya Akabu n'akibuuka. and he jumped over
Akabu agenda okutunula mu maaso When Ahab saw in front of him, ng'ekisajja ekikadde kimuli mu maaso. an old man was running ahead of him. What are you talking about? What are you talking about? Bano agenda okugulawo amaaso When they opened their eyes, abadde bayomba. those who have been quarreling. Okimanyi nti Akabu yali mulabe wa Eriya, You know that Ahab was an enemy to Elijah. nga mukyala wa Akabu ayagala Eriya afe. Ahab's wife wanted Elijah to die. Kwegamba Eriya yali ayisa mulabe we. Elijah was overtaking his enemy. Eriyo omuntu gw'ogenda okuyisa And somebody that you're going to overtake. nga ye yakwagaliza osiŋŋame mu kifo osigale awantu oleme genda mu He's maaso. the one who wishes you to be stagnant in one position. That you may not Omwoyo go wa forward. Mukama When bw'akukkako. the Spirit of the Lord comes upon you, Okimanyi nti Akabu yali mulogo do you know that Ahab was a warlock? nga yawasa Yezeberi, He had married Jezebel. nga balina n'ekyoto kya sitaani mu nnyumba, They have a satanic altar in their house. n'abadde akuloga ogenda muyisa, You're going to overtake the one who has been bewitching you. n'abadde akuloga The one who has been bewitching you. ogenda muyisa, You are going to overtake them. agenda muyisa, You are going to overtake them. ogenda muyisa. You are going to overtake them. Amaanyi g'omwoyo omutukuvu. Ndowooza omusumba oyo Jessica Kayanja omuwuliriza bulungi ne byayogedde ate obiwulidde. Ffe tusaba kimu Mukama, bino byonna bituuke to an end. Kyogera Katonda yamanyi amazima, weewaawo waliwo n'abantu abatonotono abamanyi ki, abamanyi amazima. Lwakuba kino ekintu kikosezza ekkanisa ati laagi, naddala bano abato mu mwoyo. Abamu babuukidde ebigaali ebifuna ebituufu. Buli omu alina entaputa gy'ataputamu ensonga eno. Ensonga eno tetandise leero. Rumors ezo oba ebigambo ebyo byatandika dda myaka mingi, nga bijja byogerwa bityo. Nakati waliwo omusango oguli mu kkooti Mwangattu e Mengo. Omusango gumazeemu emyaka 3. Musango guludde. Eyo kkooti nto, musango guli mu kkooti nto. Teri musango mu kkooti nto gusobola twala myaka 3 oba 3.5. Guno gwo baba gulina likodi yagwo. Musango mu kkooti ento ekinene guyinza okuvuga mwaka. Kinene nnyo. Ne batera kuba teguba gw'amaanyi nnyo. Kkooti ento ziwozesa misango ki? Teziwozesa capital offense. Ziwozesa obusango. Ne muganda wange guli gututte emyaka 3. Gugenda oba mu 3.5. Ate nga nze nsuubira nti naguno omwaka gugenda kuggwako nga tewali ruling. Tewali ruling. Kuba kkooti eddamu etuula nga 3. Nakusomesa 3 guno omwezi. Mwabasobola okugenda mugende muwulirize mutegeere amazima. Mulinde kulinda social media. Manyi social media nayo efuna eggulire naye ate erina ensengeka gyesengekamu ebintu byayo nammwe omutimbagano mugumanyi. Naye gwoba osobola ofuna obudde ne weetuukirayo. Kkooti it is a public place. Kasita tomenya mateeka ga kkooti. Manyi nabo kkooti erina amateeka gaayo. So ogenda n'owuliriza ensonga ezo. Naye ffe twongera kusaba Mukama kino kiggwe. Wabeewo reconciliation. Ebyo byonna tebyalituuseewo. Singa waaliwo okutabagana. Nze kye mmanyi ku sayidi ebbiri kuliko entuufu n'enfu. Ekyo naawe nga w'okimanyi. Kuliko sayidi enfu, kuliko sayidi entuufu. Kati sayidi entuufu mukwatagane ne sayidi enfu muggyewo kino. Olaba nga boogera balimba. Ali gwe boogerako mubawake engalo gye mukwatagana kino mukiggyewo. Olaba nga boogera batuufu. Then mufune engeri era gye mukwatagana ekintu kino kikole ki? Ekintu kino kiggweewo. Kyafuuka public topic oba debate. Kisirikamu ate ne kiddamu ne kikoleera buto. Abantu ne bakibuukira. Kati bano ba analyst b'ensi, ba secular analyst. Ate bo bajja kitaputa. Kikukyayise Katonda n'ekkanisa n'abasumba bonna. Kuba bo entaputa yaabwe tekulemberwa Mwoyo Mutukuvu. Bo tebataputaamu wabeewo reconciliation wabeewo kinedda. Bo bataputa bakuba bukubi. Okitegeera. Naffe abakulemberwa omwoyo oyinza okuba nga amazima ogamanyi naye ate manyi Omwoyo Omutukuvu is not God of confusion.
nti oyinza okuba ng'olina amazima ku kintu ky'omanyi naye ate tosobola kujja n'otabula. Olina onoonya engeri ereeta obwa sseruganda. Naye Mami Jessica nze njagala muwa ekyawandiikibwa Abafiripi 1:6 eyatandika omulimu mwesigwa bw'abanga Mukama omulimu yagutandika nga yagulimu akaseera kano keetonye kagwake ajja gutuusa ku lunaku luli. It's a matter of time. Nkitegeera. Kale n'obuzibu bwe tulina manyi nze nze sirina side, nze ndi neutral ku analysis yange naye ate sigamba nti gy'oba ogenderako naawe olina engeri gy'olabamu ebintu. So nze kyensuubira oba kyebadde njogerako nti omanyi nnaku zino nti bwe balaba obuweereza obukuze bagamba bukolera sitaani n'oba muntu Katonda n'abakole bajja kutuusaamu financially bagamba oyo yagenze mu nnyanja. Kuba abantu bamanyi kati ssente zaasigalira mu nnyanja yokka, tewali ndala, tewali ngeri yonna omuntu yayinza okufunamu ssente kujjawo ng'agenze mu nnyanja. That is people's understanding. Ate kati kitaani akikoze ki? Akibataddemu. Naye okwerumaŋŋana tekugenda kusolovinga, okwecojja mu mawulire tekugenda kusolovinga. Oli n'abeera eri kati ne saaviisi kati baazifuula za ntalo. Oli n'abeera eri n'alwana nnyo amatize ekibiina kye nti ye mutuufu. Era n'aleeta ennyiriri neewozaako nnyo. Lwaki weewolereza? Lwaki weewolereza? Yesu teyeewolerezaako. Ate n'ensi neewozaako okwenkanawa. Ensi terina justice. Justice eri Katonda yekka yasobola okuwa justice. Nze nte tukesa nga kati abali mu kanisa eyo n'obasaasira. Omusumba n'atandika okwewolereza, omusumba neyeekuba defense, omusumba nga ye striker, ye defender, ye referee. N'olaba nga bambi afuba nnyo akakasa ekibiina, bye bamwogerako bifu, afuba nnyo akakasa ekibiina, byayogera bituufu. Kati n'okubuulya abantu Kristo baakuvaako. Ate si balina social media ez'enjawulo. Naye oya ku social media y'ekkanisa emu nga tolina nakyo oyinza kujjayo kiyinza kuyamba mu mwoyo, ntalo njereere. Kati awo we tugenda okukomekkereza nga tuli mu ebyo. Ye Kristo afuniramu wa? Bayibuli yasombamu musoma Bayibuli. Bayibuli yogera ku kusonyiwa. Bayibuli yogera ku kutabagana. Oluganda wa kukola. Kyebyo byonna bali tubisoma naye I think simanyi nze okuba nga nze atabitegeera bulungi. Naye kino kyakola kisusse. Onaleeta so ye omusumba Jessica yagambye mukyala ebyo bye mulaba amabaga mukyali ku mabaga, mukyali ku kasiki, temumanyi na kigenda mu maaso. Katonda w'abatwala wanene nnyo, mugenda lumwa omutwe. Kubanga mwafuna sukaali mugenda kufunirako n'omunnyo. Kubanga ebyo bye mwogera bijja bakalira ku mimwa. Nsimanya abasiyazi be bateeka mu ssente ate simanyi nnyini buweereza musiyazi biki. Ebyo byonna bigenda bakalira ku mumwa. Bo omweyogereze takusuza kayanziko. Mwe kamwogere nga bo bagenda mu maaso. Mwe mukola gwa kwogera. Mwe mukole gwa kwogera nga bo bagenda mu maaso. Kati bwe muliddiramu amagezi oba bwe muliko wera okwogera nga tokyasobola na mugoba. For example ya Akabu yadduka n'okuyisa amagaali. Speed ya Katonda teri mwana wa muntu asobola mbugikwata. Ate nga yasitro Katonda aba akutandiseeko. Oli n'awapangisa helicopter tasobola kusisinkana ku speed ya Katonda. Kuba magaali ga Eriya. Oli yadduka yavuga amagaali n'asookayo. Ahabu kabaka Eriya n'avaako mabega yamuyisa
Imagine. So bebe natubyogera naye nze era nkomekereza ngamba ebyokudda eri buli omu n'ayogera n'oli n'ayogera tebigenda tuyamba ng'ekkanisa. Mmwe ng'abantu biyinza okubayamba naye ng'ekkanisa tebituyamba. Ate ekirala kyenyaga mumanye mmwe mwena abali mu vulugu afaanaganako waatyo akyuza n'akyuzed nti ekintu kyo tekikosa mmwe mwekka. Mmwe muyinza kikoma ku mmwe abasatu abana abali mu kukaayana. Ekintu ekyo kikosa mubiri gwa Kristo yonna okwetooloola ensi yonna. Kikosa kanisa yonna si mmwe mwekka. Tekikosa abamirako, tekikosa abaawa, tekikosa abaawa, kikosa kanisa yonna by the way. So ekintu nga kigenda okukosa omubiri gwa Kristo okwetooloola ensi yonna ekyo kireke. Kuba ekkanisa muganange mutango gwe yawaayo tekyalibadde kirungi tukizannyiramu. Kusonyiwa ate banasumba nze simanyi nakumanya banasumba basomesa okusonyiwa. Banasumba basomesa okusonyiwa naye muganda wange kirabika babyogerako bwogezi. Basasobola emyaka katuuti n'agamba sonyiwa tonyiwa naye tayimu yeetuuka pasita n'atasonyiwa neyeesonyiwa bwesonyi. Omanyi waliwo okwesonyiwa n'okusonyiwa. Tayimu etuuka pasita n'agana okusonyiwa. Noga pasita bwe gyatusomesa wano amaanyi agali mu kusonyiwa kiki ng'agaanye. Ekitegeera era ngamba nti olugendo lw'obulokozi lwa ssekinnoomu. Pasita bagamba sonyiwa ye nga tasonyiwa. Wekola Bayibuli kyekugamba ebibye biveeko. Entalo z'abasumba muzibalekere babeere mu ntalo zaabwe. Ate olaba ekkanisa nga tekyali mu kigambo kya Katonda eri mu ntalo gifulume. Nzaakubuulira ogenda kukonera bwereere ekyokubiri ogenda kweyingiza mu ntalo z'otamanyi kubanga bano abasumba bo kye bakola bafuba nnyo ekisibo oba endiga nabo baziyingize mu ntalo zibalwanireko. Kati gwe ozaalibwa 2025 entalo z'abano za myaka 3 emabega tomanyi byavaawa bitandikirawa nonaakubugamba okuyingira mu lutalo omulwanireko takunnyonnyola buziba okoma biraba ku social media naawe tobitegeera bulungi nga nawe oyingira mu byotamanyi nga nawe olwana. Ekyaki ng'erimunwaniraako eyo osooka odde ewaka ogyesonyiwemuko wakaseera for your own good kubanga tebigenda kukuyamba. Olutalo olukwase Yesu. Entalo zaffe tulina ziwa Kristo Yesu. Entalo si zaffe gana tosobola kulwana lutalo n'omala onooba olina social media 10 n'onoogula ababuloga n'ogulaani n'ogula tosobola. Olutalo Yesu yasobola olulwana n'alutuusa ku ntikko. Naye bano betugula batulwanire ate nabo gwe nga woobagula n'omulala ajja bagula ate bakutunuzeemu emmundu ate kati baba balina ebyama byo bingi. So olutalo lwonna tulwe Yesu anaye ku lw'obulungi bw'ekkanisa, ku lw'obulungi bw'omubiri gwa Kristo, okussaamu ekitiibwa omusaayi ogwayiga ku lw'ekkanisa. Entalo tuziveeko tukole okuyitibwa kuba entalo twazisangawo ate tugenda zirekawo paka Mukama waffe lwalikola ki. Entalo zaatandikira mu ggulu Sitaani kasita yamera amalala n'agamba bayagala kwegulumiza. Entalo zaatandikira awo era ze tulimu paka nakati. Zijja kuggwa nga Sitaani bamusudde mu nnyanja yakanaki n'omuliro. Naye ogamba osobola okukomya olutalo tosobola. Kati gwe kyokola gwe omuntu omu kola ekituufu. Gwe omu kasita onookola ekituufu n'otambulira ku kituufu ng'ekituufu kye kirwa ebyawandiikibwa nga bwe bigamba ojja laba ng'olutalo lusirise lw'obadde tosuubira oba lw'obadde olowooza mbu gweoyinza olusirisa. Kale nzaawo wenkomye naye Musumba yasekeredde abo abalowooza nti banaayogera nti abasiyazi baba ba ssente bayinza obbateeka wansi
nabagamba tusonga jju songa mbere no retreat no surrender. Otunula emabega ofuuka mukazi wa Luuti ate olina kusonga mbere kweyongerayo mu maaso. Era kugambye abadde akuloga abadde alowooza nti ogenda gira anaagenda okukola waati nga omuyiseeko. Ne mu bulamu obwa bulijjo kankubuulire, buli akwogerera, buli akuwalana, buli kasitono omuwa obudde togenda tuuka gy'olaga. There is a saying nti don't throw stone to every barking dog. Buli akabwa akaboggola n'okasuulira amayinja togenda tuuka gy'olaga. Kagera kumalira obudde. Ebimu obireka. Wali abantu abamu nga tebalina kumalira budde mu bulamu. Okitegedde? So long as you are doing the rightful thing, ng'okola ekintu ekituufu, ebirala toweetaagako. Kwe kankubuulire toweetaaga budde kukakasa bantu nti oli ku kituufu. Kuba omuntu n'owooli mukakasa oddamu talikkiriza. Kati gw'oba omanyi ekituufu. So, Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Gamba Yesu nkwebaza ku lw'obulamu bw'ompadde, mbukuwa olwaleero obeere omulokozi era mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale gwe Mukama akuwadde ekisa kusabira omubiri gwa Kristo, kikole kubanga ebiriwo tebikola ki? Muganda agamba mbu tebiwoomesa nnakabululu. Luganda olwo lwa buziba nnyo. Kale kaneetoolemu katono nsobole okuba nga ate neeyongerayo. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.